ekirala njagala buwabuzi kojja njagala buwabuzi kuva mu banange nga bwe nkugambye wano wenkolera abagamba nze siri mu nnyumba ya muwarabu naye waliwo abawarabu nga babiri be baleeta buli wiikendi okulongoosa awaka kompawundi bagirongoose batereeze buli wamu ebimula ebyo beere kompawundi. Kaakati waliwo omuwarabu omu bwe yatuuka wano ndowooza gwali mulundi ogwokubiri nga ndabyeko simanyi nagenda okulaba ng'akukutampa ssente n'enzigaana naneegayirira ate ku mantu oli muzibu tamanyi na luzungu amanyi luwarabu oba ne hawayo oba kimu bibiri nampa ssente n'enzigaana n'agenda olwaddako najja n'amwenyeza nampa ssente omutima ne gugaana n'agamba ng'akola sayi n'agamba nze njaga nkuwa buwi tofaayo ne mga nze saagala ssente za stranger n'agamba nedda kwata ssente nkuwa buwi kati n'enzikwata olw'okuba muli mu agency mwe nali nalabanga bakama bange abakiruddemu nga bagamba abaana ne miyumba mulimu tips kati nze muli omutima n'ekitwala oba itiza tipu naye ate okusinziira ku experiences abaana ze bajja batuwa wano ku Kadaama TV ne byempulira mu obuwabuzi obuva mu bantu nga mmwe kojja oba abantu abakitegeddeko kirabika ndi mu buzibu kubanga buli lwajja kati era nsanga mu room kubanga olwo olunaku lwe bajja ku weekend mba sikoze ndi kale sigamba nti oba ebeera ofu yange olwo olunaku bakama bange basiiba waka bonna bakozi ba mirimu naye basiiba waka kati olwo olunaku sibeera na mirimu era mbeera mu room yange nga neebase ndi ku byange kwegamba sibeera bize kati buli lwajja yeefuula ayagala kukozesa ki washroom zange kubanga era mwe abakozi abalala kwegamba nga mukozi munnange mwalina oyingira ate room yange yeetunula wabwereera emanju teri munda mu nnyumba y'abakama bange however much it is attached there naye etunuulira emanju kati aba alaga nti ayingidde kukozesa ki kaabuyonjo washrooms naye nga ekimuleeta kumpa ssente banange ndi mu buzibu ntegedde ndi mu buzibu kubanga buli lwajja ampa ssente n'enzikwata kwega tetukwatagana nnyo mu lulimi naye alaga nti musanyufu nnyo olw'okuba ssente ze nzikkiriza kati mule nasooka kugamba oba it is a tip ekyaddako ne ngamba oba kale ndowooza tajja kumpangula kubanga abampa ku ssente ze babasasudde nange ayagala ndyeko naye nagenza whatever okukyetegereza muli ne neefumiintiriza n'ebizze bibaawo ku bannange ba Kadaama omutima ne gungamba oli mu buzibu tomanya kikyabala awo bwakukwata n'agamba bakama bo nti walya ssente ze ekyo n'ekiteeka ebbali ekyokubiri ebintu byabwe bye balina ebyo emasitaani biki bw'aba abiyisa mu ssente ezo awo oba towedde kati njagala mumpe ku magezi kubanga nze ndi mu buzibu kati omutima gubadde gungamba kuba ne wiikendi yino eyingira wagenda kujja buli wiikendi aba alina okujja n'abakozi yabakulira kati omutima gubadde gungamba kukeno wiikendi neesibire mu ruumu bw'akonkona siggulawo ate mukama wange bw'amuwulira ng'akonkona kuba naye oluusi abeera wabweru awo nga yeetala nabo ajja kugamba ndi muntu mubi kuba simuggulidde kukozesa ki washroom zange ekyokubiri mbadde ngamba bw'anaagezaako n'andaba oba n'ayingira mu ruumu nsibe feesi bw'ambuuza simuddamu mutunuulire bubi ne ssente bw'anaazimpa mugambe saagala ssente zo mulage sayini zikyetaaga awajja kunvaako kati njagala buwabuzi njagala mumpabule sajja kufuna bizibu era nga bwe mpulira bannange babuulirira bannaffe bwatwe bwe twebuulirira twajja kukola tetwajja kwagala basajja tetwajja kukima ssente ebbali naye njagala mumpabule we bituuse this is not a tip waliwo ekirala ekiddako waliwo ekirala ekigenda okuddako nze mutima simwagala era mutima gunga sisobola kumwagala naye watya nga nkutte
oba si kyo ng'agambye bano nti yalya ssente zange ate nga n'omwami wa wano bulijjo ankubiriza obuteesembereza abo abantu. Ne bwe wabaawo abazimbi wano one time waliwo abazimbi ku muliraano naye yaleka ampadde warning ku makya n'agamba bano abantu tobatunuulira tobeesembereza bakyamu. Kaakati mulowooza sirimu buzibu, mulowooza sirimu nsobi, njagala mumpabule n'ebyo Mukama bampeera omukisa. Mwebale nnyo ne kojja webale.